Ebibiina by'abasuubuzi bisabye ababaka ba Parliament beetegereze nnyo etteeka erikwata ku nsoloza y'omusolo ogwa Value Added Tax VAT nga Parliament eteekateeka okukuba akalulu enkya ya leero ku tteeka ly'emisolo emijja egyateekeddwa mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Palamenti ya Uganda enkya yaleereddamu okutuula okusalawo ekyenkomeredde ku tteeka ly'emisolo erya exercise duty nga lino lyerirambika omusolo ku mafuta, amazzi aga mineral water, seminti, mobile money n'ebirala nga gavumenti gino emisolo eyagala kugyongeza. Gavumenti ya Uganda mu nnongosereza mu tteeka lino eyagala omusolo ogw'amafuta ag'ettaala gwongezebwe ne siringi 3 buli liita okuva ku musolo oguliwo mu kiseera kino ogwa shilingi 200 ku buli liita okutuuka ku shilingi 500 ku buli liita. Omusolo ku mafuta ga petroli n'amafuta aga diesel gavumenti eyagala gwongezebwe ne shilingi 10 buli liita okuva ku ogwo oguliwo mu kiseera kino ogwa shilingi 1405 buli liita ku mafuta ga petroli okutuuka ku shilingi 1505 nga musolo busolo ku buli liita, saako omusolo ku mafuta aga diesel guve ku shilingi 1115 buli liita okutuuka ku shilingi 1305 nga musolo ku buli liita. Munera mulimu n'omusolo gwa siringi 500 ku buli nsawo ya seminti, omusolo gwa bitundutundu 5 ku 10 ku buli muwendo ogwa ssente ezigibwayo okuyita mu nkola eya agent banking nga bwe kiri ku nkola eya mobile money, saako omusolo gwa siringi 75 ku buli kacupa k'amazzi aga mineral water. Omwogezi w'ekibiina ky'abasuubuzi ekya Kasiita Haji Issa Ssekitto ategeeza laadiyo kya Bassa nti nga abasuubuzi baagala ababaka ba Paalamenti basooke baddemu beetegereze nnyo etteeka ery'omusolo ogwa VAT eriviiriddeko okwemulugunya okw'abasuubuzi nga tebalina kuba kalulu ku misolo emipya enkya ya leero nga kino tebannakikola. Ekyamazima oba bakakubye oba tebakakubye kwokulwanira eddembe lya muwi w'omusolo kujja kgenda mu maaso, naye twandisabye nti mukendeeza ku nduulu waliwo ebintu bye balina okutunulamu ennyo. Twabasaba tukyabasaba ku bintu ebigulirwa mu bubazi item baleme bissa mu kiro, baleke eby'omu kiro bibeere mu kiro. Twali basabye era ababaka Parliament beekenneenye nnyo etteeka erikwata ku Value Added Tax kubanga kiyinzika okuba nga y'ensibuko y'ebimu ku bizibu ebikwata bizinesi za wano ne zitamiira. Ye John Walugembe nga yakulira ekibiina ky'abasuubuzi abakola bu business obutonotono ekya Federation of Small and Medium Sized Enterprises agamba nti emisolo emipya gyakulemesa obusuubuzi naddala obwo obutandika obutandisi. Kinajjukirwa nti ennaku ntono eziyise Speaker wa Parliament Nnaalongo Anet Anita Amongo Magogo yayimiriza okubaganya ebirowoozo ku nnongoosereza ku musolo guno oluvannyuma lw'ababaka abawerako okugusimbira ekkuuli nga basinziira ku alipoota yakolebwa omubaka wa munisipaali y'Ekirabulayimu Ssemujju Nganda eyawakanya omusolo ogwo gwonna ng'agamba nti kuba kunyuunyunta bannayuganda. Bulayimu Ssemujju Nganda yategeeza Parliament nti okwongeza omusolo ku mafuta, seminti, amazzi ag'okunywa n'ebirala kigenda kusajjula embeera y'ebyenfuna eyongera okunyiga bannansi ba kuno embeera ebakaayire ddala. Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga asabye abakyala mu Buganda ne Uganda yonna okutwalira wamu bakolere mu bwanjulukufu wamu n'obuteenyooma saako okukola ebintu eby'omutindo olwo bagatte ku nkulaakulana y'ensi eno mu ngeri ya byenkanyenkanye ng'enkoko egula ettooke. Bw'abadde ng'aggalawo ttabamiruka w'abakyala mu Buganda mu Lubiri e Mengo, Katikkiro agambye nti abakyala n'abawala tebasaanye kwekomomma mu bye bakola wabula banyweze obwesigwa. Nze nakozesaako omukyalo omufumbo nali sikirabangako n'atwala ssente mu banka bw'oba omuwadde emitwalo 2 n'ateekayo 10 ne bakubamu sitampu ntataddeyo 10 n'akuutiza n'ateekawo 2 kati bw'oba tokigenderedde ogamba yabadde akoze ensobi nga mukyala mubalagavu naye ng'obubbi nali sirabangako omukazi mulungi mubbi gwenkanaawo. Ate kituufu abakyala aba Buganda mukole nga muli beerufu. Emirundi egimu bwe bakola obubi emirimu ne babanenya nga bagamba mukama wange tanjagala kubanga yankwana n'eŋŋaana. Nkubeewo nyaawo n'abasajja abatulugunya abakazi kuba babakwanye ne bagaana nabo gye bali. Abalala mu kifo ky'okunyiriza emirimu ngamba abakyala
batega kanyeebwa. Ayagala bamukuze naye tayagala kutuuyana, ye yeesiga kanyeebwa. Katikkiro mu ngeri y'emu awadde amagezi wategekebwewo ottabamiruka w'abaami mu Buganda. Kino kiyambeko mu kumanyisa abasajja obuvunaanyizibwa bwe balina eri enkulaakulana y'ensi eno nga butandikira mu maka gaabwe bave mu kulangajjanga yakasibira embaale nti bwe kalifa ndikasanga omukalo. Abantu bangi aboogera mwenkanonkano naye nze ndowooza nti ekinaasitula omukazi yenna waali bwe bwenkanya obumusobozesa okutuuka ku mikisa egireeta enkulaakulana. Emikisa kyetuva tetwagala muntu yenna aleka mabega mwana muwala nti kubanga ye muwala alina okufuna ebyenjigiriza n'okubangulwa. Teri kintu kizibu nga kufuna bakyala bakulembeze, ate era kikulu nnyo n'obutakotoggera mukazi lwe tunaatuuka ku nkulaakulana eya nnamaddala. Oweekitiibwa minisita ndoza twetaaga ttabamiruka w'abaami kubanga abantu bangi boogera ku mwana omulenzi ennaku zino, abaana balabira ku bakitaabwe. Nze ndowooza nti kirungi okukola ttabamiruka w'abaami baddeyo baleme kwemanya ssajja. Nnaabagereka Sylvia Najjinda mu kugulawo ttabamiruka ono yasabye ebyobuwangwa ebikosa obulamu bw'abaana birowoozebweko mu bwangu era biyimirizibwe kubanga muziziko munene nnyo eri enkulaakulana y'ensi. Kirungi nti ku musomo guno mpulidde nti n'essira tulisimbye nnyo ku mwana ow'obulenzi. Ekyo kikulu ddala kubanga embeera abawala ze bayitamu ezibakola obubi ziba nga kiviiridde ku mwana ow'obulenzi oyo gwe tutafuddeeko atabuuliriddwa gwe tulese okuba nti ye nga bw'ali omulenzi tufe ku muwala. So n'ekyo abalenzi nabo tulina obbafaako era ekisaakate kuva dda nga tuyingiza abalenzi n'abawala naye olw'ensonga emu oba endala twafunanga abalenzi batono kubanga abantu abamu nga tebamanyi tekisaakaate ky'abawala n'abalenzi naye nga tutwala abaana bonna bajje babeera mu misomo egyo egy'enjawulo egigenda obayamba mu biseera byabwe eby'omu maaso. Omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ekikula ky'abantu David Agure Kibenge yeeyamye nti minisitule ye yakwasizako yafeesi eya Nnaabagereka wamu ne minisitule y'ekikula ky'abantu mu Bwakabaka bwa Buganda okutuusa obuweereza obulungi eri abantu. Ttabamiruka ono y'emu ku puroguramu Obwakabaka bwa Buganda zeekola gye tutaddemu amaanyi nga twagala twongere amaanyi mu Bwakabaka bwa Buganda puroguramu zaayo n'okuteekateeka okulungi. Ndowooza nva wano nga tulinga be basimbudde nti tutambulire wamu ne Buganda ku programs naye nzize Ssebo Katikkiro nkukakase nti tugenda kutambulira wamu mu programs zonna ezikunga abantu ba Buganda. Programs za gavumenti nyingi, Parish Development Model, Uganda Women Entrepreneurship Program, tulina program ez'abavubuka. Abakyala okuva mu bitundu bya Buganda byonna beetabye mu ttabamiruka ono nga bakulembeddwamu nnyini ntebe w'olukiiko oluteesiteesi Dr. Sarah Nkonge Muwonge bategeezezza nti ttabamiruka ono ayongedde okuvaamu ebibala bingi ddala omuli n'abakyala okuyungagana mu bizinesi ez'enjawulo saako okugabana amagezi. Ttabamiruka ky'okusookera ddala abadde mugundiivu ky'ekigambo kye nnyinza okwogera obubaka obusingira ddala ennaku zino nti abakyala be bafuna obusente beerabira naye ffe twalowoozezza nti n'enkuza y'omwana omulenzi erina okutereezebwa kubanga tugenda ne tudda mu baana abawala bano abalenzi ne tubeerabira. Zetedi Nangendo onviiridde Kisugu. Ttabamiruka ono abadde mulungi tuyizeemu ebintu bingi okugeza tuyize eby'okutereka ssente. Waliwo emisomo egy'enjawulo n'abasomesa bangi be batuleetedde. Waliwo omukyala omu avudde mu Stanbic Bank n'atugamba we twekolamu ebibiina bajja kusobola n'okututuukako yonna gye tuva abatanyikidde musomo guno. Jimmy Kibaki mutabani we yaliko pulezidenti wa Kenya omugenzi Emilio Stanley Mwai Kibaki alekulidde obukulu bw'abadde nabwo mu by'obufuzi bya Kenya asazeewo bino agirenga abidda ebbali okwewala okudda mu byabusajja bwa nkuba bwagula omwenga agula kabantende.
Musajja mukulu Jimmy Kibachi ow'emyaka enkaaga egy'obukulu yabadde omumyuka wa pulezidenti ow'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya The New Democrats kyeyeegattako emyaka 3 egiyise nga kaakano buno obukulu bwalangiridde nti abuvuddeko awatali kulonzalonza kwonna n'ekibiina n'akifuluma. Jimmy Kibachi agambye nti n'ekibiina kino kyennyini akivuddemu n'ebyobufuzi nabyo n'abidde ebbali ng'agamba nti akizudde nga yeetaaga okuwa amaka ge ne bizinensi ze obudde obumala kubanga bulijjo owooye ewuwe evviiviri kutikka ekinywa ky'enku. Omwana wa Kibachi ono agambye nti emyaka 33 gy'amaze ng'azimba ebyobufuzi bya Kenya gimala kati kagende akole ebibye nga kitaawe Mwai Kibachi yakulembera Kenya okumala emyaka 10 okuva mu 2002 okutuuka mu 2013 n'ava mu bulamu bw'ensi eno mu 2022 nga wa myaka 9. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bakinogaanyizza nti bulijjo okwettaniranga okukola dduyiro kyogiya obwongo bw'omuntu ne bubanga busazanga akabiriiti kennyini nga ne bwaba mwana asoma beebo mu kibiina be batuuma bakasazo. Abayivu abakimanga amazzi ku nzizi ez'enkomanga ekidomola bavaayo bakyetisse kagongo bakibuto okunoonyereza okwa luno bakoledde ku University of Illinois mu nsi ya America ne balondoola abantu 10,000 be beetegerezza emyaka egiwerako. Bakagezi munnyo bagamba nti dduyiro ng'oggyeko okuyamba obwongo okwekubako enfuufu naye era ayamba okugogola emisuwa egy'omubiri omuli n'egyo egiva n'okugenda ku bwongo nga mu myezi bwezi dduyiro aba atandise okuleetawo enjawulo mu nkola y'obwongo. Abadde mu mitambo gy'okunoonyereza kwa luno omumanyi Profesa Shunjoni Kong agambye nti okudduka okuwuga okuvuga eggaali okubuukabuuka y'omu ku dduyiro omulungi ddala mu kwogiya obwongo bw'omuntu era nga dduyiro asinga okuba omulungi oyo atuuyanya omuntu.